mwana wammwe ddala mutuze munnamwe wano ate era kansala wammwe gwe mwayira obululu obungi ennyo obwansobozesa okubakiikirira ku tawuni kanso yaffe ey'e Namataba. Naye nga ku mulundi guno bakadde bange nesimbyewo nate okubaweereza. Ku mulundi guno ngenda baweereza nga kansala wa disitulikiti omukyala akiika Gombolola 2 Namataba tawuni kanso ne Naggoje sub county. Mbasaba omukisa gwonna guva waka mwe bange munsabire kubanga obuwanguzi bwange naawe ate mwe bamaama mwe bataata bange byonna ebigenda mu maaso bye muwulira. Susan ndikulwana nnyo okulabanga kikuuta yaffe eno eteekwa nnyo ku mwanjo evaayo emabega gye twali twalekebwa nga ebeera ddala ku mwanjo. Kyova obulala mbyenyigiddemu sibalekeredde tutambudde nammwe. Mbasaba bantu bange ennaku z'omwezi zijja kuba 22 January gabe ya Susan temuneerabiranga mumpe akalulu awatali nsonga yonna. Bwe mba nakunyiiza byali byange naawe ng'omuntu naye nga temuli byankulankulana. Awali ebyenkulankulana tubijjemu omuzannyo gabe ya Susan tumusindike ku disitulikiti atuweereze atuteeseze kuba yamanya ebizibu byaffe. Omuntu anava ewala eri tagenda kumanya bizibu byo ng'omuntu ow'ekikuuta. N'olwekyo baganda bange bali mu kifo kino bw'oba onnako eko lyonna lyonna nsaba onsaasire onsonyiwe kubanga ndi muntu nsobya. Naye mbasaba nina gye ngenda wawanvu kuba ennaku zikkirira. Bwe tunuulira ku kalenda tusigaziza ennaku tuzibalira ku ngalo. Naye mbasaba nva ku waggulu nga mbeesengereza nga mbasaba mmwe bange temundyamu lukwe. Bokisi y'ekikuuta eno ebogge gabe ya Susan nga yajjudde wano kubanga obuwanguzi bujja kuba bwaffe bw'ekikuuta. Neyanzize neyanzege temuneerabiranga akabonero kange baasi naye mumpe olw'obusobozi mumpe olw'okuba nti ndi mwana wammwe kuba nabali abalala eri gye tutambulira bagamba tuwa waffe. Kati mwe ab'ekikuuta we munaba munvuddemu bannange kijja kuba kyansonyi nnyo. Naye nkimanyi azaala ekibya kiwongera banayesaba mumpongerere kuba nze wammwe neyanziza neyanzege kuba Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka wange. 03 45 22 eya MTN njiddemu 078 82 kyenda mu mukaaga 21 nsenyo nimu olukiga katono 21 kinana eya Airtel 07 07 04 03 03 22 banange batuwa omusaala okubaawa paka saawa 12 paka ki Nzado yanzege ate nazaala ekirungi era naye akibeereramu.
gwe twagala oyo bawo nkuze naye eri kukyalo kapale mupya kitawe gyali nekitangi kikulu yama n'eddoboozi z'Eggabeya Suzan omukyala eyeeteeseteese obulungi okubaweereza ku bwakansala omukyala ku disitulikiti yaffe y'e Mukono ng'agenda kiikirira Gombolola 2 Namataba Town Council ne Naggoje Sub County. Olunaku lwa leero neeteeseteese nvudde ewaka ewange ekikuuta kuba wensula nenzija nga ntambuza nga noonya akalulu nju ku nju okuviira ddala mu kikuuta Kasozi wuuyo Kuseya wuuyo kati sawa zino ndi Naggoje naye nga abantu bange bensobodde okwogerako nabo kuba nsanze waliwoko olukiiko olubadde lugenda mu maaso nga bamemba abamu abatuuze abalala sibasanze naye bensobodde okusinkana nnyumba ku nnyumba babadde bagamba nti Suzan ebizibu byaffe tulina bingi nnyo wano e Naggoje tulina ebbula ly'amazzi tulina enguudo zaffe embi ennyo wakati ne baŋŋamba nti sawa zino enkuba etandise okutonya amakubo kati mafu nnyo naye ne mbasuubiza ne mbagamba bannange tulina amakubo ga disitulikiti gavunaanyizibwako disitulikiti ngenda kubeera nga mbeera musaale nnyo okulaba nga ensonga zammwe ezo nziseesaamu wali nga nzisimbako nnyo essira kubanga abantu baffe bali bubi nnyo ku nsonga ezo zenjogedde ensonga endala y'amasannyalaze weesanga wano mu Naggoje wano mu senta wano wetuli wenkoledde interview eno nga amasannyalaze weegali naye mabbali we Naggoje nga egombolola abantu baffe bakyali mu kizikiza ekyamaanyi ennyo naye ku nsi sawa zino weetuuse nga temuze yagamba buli kyalo kibeereko amasannyalaze twagala kubuuza obuzibu buli luddawa kubanga ekisanja ekiwedde oba sanja kino ekiri kuggwako obukulembeze batwabulonda era abalonda balonda naye bagamba tebaganyiddwamu tebafunyeemu okusinziira ku disitulikiti yaffe ne ya Mukono tebafunyeemu wayo batunulira mubaka wa palamenti aliyo wetujja ku disitulikiti kwegamba abalonda balonda naye ffe twagezako nnyo okulonda NRM naye embeera bwetu bwe yajja naye ku mulundi guno tusaba oba nsaba abantu b'e Naggoje abantu b'e Namataba Town Council nga tunaafunamu tulina kulonda abantu baffe abeeteeseteese obulungi abantu abamanyi ensonga zaffe ezituluma ngaffe abantu b'e Naggoje ne Namataba kuba ensonga ezo zenjogeddeko waggulu nnyingi naye ze batafuna ku disitulikiti eyo waliwo vooti y'abakyala naye abakyala benze nga ntuukirira atali omu oba babiri baze beemulugunya ku ssente z'abakyala nti boozibulira wa ezo ensonga ezo zengenda okulaba nga nondoola tulabe nga abakyala baffe nabo beddaabulula okuva mu bwavu bwe balimu kuba abakyala kati be bamaama be bataata naye banga bafunye akasente kuva ku disitulikiti vooti y'abakyala eyo nga beekozeemu ebibiina atisi bagenda kulaba nga bafuna akasente ako naye ani agenda olondoola ssente ezo omubaka gwe bagenda osindikayo ku disitulikiti nze ndowooza ku luno tuteekeyo Ggabeya Suzan yagenda okulondoola ensonga zaffe z'abakyala okulondoola ensonga zaffe z'abaana abaana b'obuwala n'ab'obulenzi tubayite ba youth abavubuka abo kuba nabo balina ki vooti yaabwe okuva ku disitulikiti butereevu naye mbasaba tetukola era ku mulundi guno twetegereze ate tusengejja ate tuwulirize bangi bagenda kubatuukirira era begezeko nnyo okwerungiya naye nga ate tugenda kuddamu ate tukaabe emyaka 5 gye tukaabye emabega mbasaba batuze bannange abantu b'e Namataba okuviira ddala ku kyalo w'ensula abantu b'ekikuuta bannange abantu b'omu Namagunga annex emiruka giri 8 wonna gye ngenda okiikirira kuba ziri Gombolola 2 Namataba Town Council ne Naggoje wonna emiruka giri 8 ebyalo biri 54 naye mbasaba Ggabeya Suzan mbakoowoola ennaku z'omwezi zijja kuba 22 omwezi guno gwa January gwe tulimu mbasaba ffenna tukeere bukeezi tubeere emabega wa Ggabeya Suzan y'omukyala azze okutulwanirira y'omukyala azze okulaba ng'atuusa ensonga zaffe ku disitulikiti mbasaba
tukere bukezi akabonero kange basi naye mumpolo obusobozi mumpolo kubanza agenda okubatuusako service mumpolo okubanga nze agenda okulondola ensonga zaffe okuvira ddala ku district paka eno ku ground neyanziza neyanzeege mundabiranga ddala abantu b'Namataba abantu b'Naggoje nze mwana wammwe nze mutuze munnamwe ate olwedde nze alina experience mubona benvuganya nabo nze Gabeya Susan nze alina experience emala kubanga olwedde mbadde kansala ku tawuni kanso yaffe y'Namataba experience njifunye obyokuteesa ebyokulobinga byonna mbimanyi siri muntu agenda kuyigirizibwa buyigirizibwa bananga olw'ensonga ezo mbasaba mumpagire mwenna abatuuze b'Namataba neyanziza neyanzeege 22 tutikinge awali basi yokka yerina obusobozi yerimu omulamwa yenatuwanguza ate yenatulokolera ebyo bye twagala neyanziza neyanze nti otuukira ddala omuntu wasula nakubuulira ate nawe kenyini omukulembeze kikwanguyizako okulabanga omuntu in case of any problem oba buzibu bwona weebuli omuntu yakwanguyira okumanya nti gundi oyo abeera mu kifo gundi n'otuukawo mu bwangu nnyo do to do omuntu akubuulira ebizibu bye byonna naye wooyitalaale si buli omuntu awuliriza ate si buli omuntu ajja mulaale naye ddo ng'otuukiridde muntu ku muntu awo message yo emutukako bulungi ate n'olina akuwa obudde okulabanga akubuuza kyonna kyateekeddwa okubuuza ekitali mulaale neyanziza Bannayuganda bannange yonna Munnayuganda yonna wooli nga tunaafuna emirembe nga tunaafuna okulabanga kyonna kyokutte okinyweza mu ngalo zo obugagga bw'otuusiddwako ennyumba yo gye wazimba ekiralo kyo ekyente ky'olina abaana b'okusoma obulungi nga temuli badduka 15 yeesalawo ffena tusituke olunaku olwo ennaku z'omwezi 15 tugende tuwe muzeeyi kikofiira akalulu kubanga y'omulwanyi waffe y'omuzira waffe kuba tulina n'omu omuyimbi yagamba nti olinyumya ki nga muzeeyi tomuwadde kalulu mbasaba Bannayuganda twebereremu ku luno tuve ku bantu abali tukubisa emiggo abali tutisa ebyobwereere ate nga ensonga yo weeri neyanziza neyanze mbeera Naggoje kyemanyi muzeeyi agenda okulya akalulu yakalidde nadda teri ayinza kukalya okoleka muzeeyi yekka ate baasi gye tulina okuwa yokka tulina okutiikinga etulaba baasi Gabeya atugenda otumalira ebizibu byonna baasi mulamu oguliwo nga butiikinzi